Essula ey'omukaaga. Awo olwatuuka bwe baabuulira Sanubalaati ne Tobiya ne Gesemu Omuwalabu n'abalabe baffe abalala nga nzimbye bbugwe, era nga tewakyali kituli ekisigadde omwo, newaakubadde nga nnali nga sinnasimba nzigi mu miryango mu biro ebyo. Awo Sanubalaati ne Gesemu ne bantumira nga boogera nti, "Jjangu tulabaganire mu kaala akamu ak'omu lusenyi lwa Ono," naye nga balowooza okunkola obubi. Ne mbatumira ababaka nga njogera nti, "Nkola omulimu omunene n'okuyinza siyinza kuserengeta. Omulimu gwandirekeddwayo ki nze nga nguvuddeko ne nserengeta gye muli?" Ne bantumira bwe batyo emirundi 4, ne mbaddamu bwe ntyo. Awo Sanubalaati n'antumira omuddu we bw'atyo omulundi ogwokutaano, ng'alina mu mukono gwe ebbaluwa etezingiddwa mu mukono gwe omwawandiikibwa nti, "Mu mawanga mulimu ebigambo, era Gasimu akyogera nga ggwe n'Abayudaaya mwagala okujeema, ky'ova ozimba bbugwe, era oyagala okuba kabaka waabwe, ebigambo ebyo bwe byogera bwe bityo. Era otaddewo ne bannabbi ab'okubuulira ebigambo byo e Yerusaalemi nga boogera nti, mu Yuda mulimu kabaka. Kale nno kabaka alibuulirwa ng'ebigambo ebyo bwe biri. Kale nno jjangu tuteese ffembi." Awo ne mmutumira nga njogera nti, "Tewakolebwanga bigambo nga bw'oyogera, naye obigunze mu mutima gwo ggwe. Kubanga bonna banditutiisizza nga boogera nti emikono gyabwe girifuuka minafu okuva ku mulimo guleme okukolebwa. Naye kaakano, Ayi Katonda, nyweza ggwe emikono gyange." Awo ne nnyingira mu nnyumba ya Semaaya mutabani wa Deraaya mutabani wa Meketaberi eyasibibwa. N'ayogera nti, "Tulabaganire mu nnyumba ya Katonda munda wa yeekaalu, era tuggalewo enzigi za yeekaalu, kubanga banajja okukutta. Weewaawo mu kiro mwe banajjira okukutta." Ne njogera nti, "Omusajja eyenkana awo ŋŋanze yandidduse? Era ani eyenkana ŋŋanze eyandiyingidde mu yeekaalu okuwonya obulamu bwe? Siyingiremu." Ne ntegeera, era laba, Katonda teyamutuma, naye yandagulako obunnabbi buno, era Tobiya ne Sanubalaati baali bamuguliridde. Kyeyava agulirirwa ntye nkole bwe ntyo nyonoone, babeeko kwe banajja ensonga ey'ebigambo ebibi banvume. Ayi Katonda wange, jjukira Tobiya ne Sanubalaati ng'ebikolwa byabwe ebyo bwe byali, era ne nnabbi omukazi Nowadiya ne bannabbi abalala abandintiisizza. Bwe kityo bbugwe naggwa okukola ku lunaku olw'25 olw'omwezi Eruli mu nnaku 52. Awo olwatuuka abalabe baffe bonna bwe baawulira bwe batyo, bannaggwanga bonna abatwetoolodde ne batya ne baggweeramu ddala omwoyo mu maaso gaabwe bo, kubanga baalaba ng'omulimu guno gwakolerwa Katonda waffe. Era mu nnaku ezo abakungu ba Yuda ne baweereza Tobiya ebbaluwa nnyingi. Ebbaluwa za Tobiya ne zijja gye bali, kubanga mu Yuda mwalimu bangi abaamulayirira, kubanga yali mukoddomi wa Sekaniya mutabani wa Ala, ne mutabani we Yekokanani yali awasizza muwala wa Mesulaamu mutabani wa Berekiya. Era ne boogera ku bikolwa bye ebirungi mu maaso gange, ne bamubuulira ebigambo byange. Tobiya n'aweereza ebbaluwa okuntiisa.